n'obukulupya obutobekedde mu kakiiko ebyokulonda tetuli bamativu ku nsonga eyo. Akakiiko k'ebyokulonda kalaze obuyaaye n'obukulupya mu nsonga zino kubanga temuyinza gamba nti bokisi nazo n'ez'enjeru n'ezalugazi municipality muziteeka awantu wamu. Bandiyawudde tuba tugenda kubala bululu bwa bano bwabemba ba parliament ba Lugazi ne bawula boxes ezo ne zibeera nga ziri awo. N'ekikolwa kye batulaze kitulaze tutuli bamativu ffe nga abawagizi ba Honorable Serubula okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda kye kaakola okugatta boxes awamu. Tumanya nti netaliiko siiru ye ya Serubula. Tumanya tuti eno ti ya Wanjeru oba ya kino oba ya municipality oba bakasaba municipality oba ya bameya zozo ne bateeka awantu watya wamu. N'ekirala kye twewuunyiza nnyo mu municipality eno obulwa okufa 888 ekyamaze kitulagire ddala obuyaaye n'obukulu kalulu wadde n'akamu era obululu bwe nafuna nabufuna mwalaali ngenda kubaweereza nammwe mwejjuse lwaki mwandwisaawo. Sente za Ssalongo tuli basanyufu olw'okutuuka ku buwanguzi buno babadde baagala kunyakula obululu bw'omukulu. Twebaza kooti olw'ensalawo nti kati omusango guwedde akolerere abalonzi. Sirina bingi byakwongera. Mwebale nnyo musango omulamuzi ekisookera ddala tetubadde tugaa nti n'okujja wano tetwandize naye naga nti ayagala buli omu agwemu akakunkuna azze wano kulaba kooti esobola okubala obululu oba nedda ng'eraba bokisi zikyali seru naye netusanga nti integrity yazo bokisi endala zibadde nga zigule. Leero tuli wano ku Tale Center oba Offices Electoral Commission nga tubadde tuzze wano okusinziira ku musango gwe twawaaba ogw'ebyokulonda. Omulamuzi n'agamba nti ground zonna twazirina era gundi eri wano eraga nti byonna twabirina ebisobola okukkiriza recount. Era omulamuzi n'atuwa ennaku z'omwezi 2 ssaawa 2 tujje wano ebuyukwe okuproceedinga n'omulimu ogw'okuddamu okubala obululu. Naye ng'enkola bweri abaganda baffe bano ab'Enyalemu n'ekitongole ky'ebyokulonda because enteekateeka ebeera nti mukebere ballot boxes bwe ziba nga tezakwatibwamu tusobole okugenda mu maaso n'okubala. Ekimazeeko enviri n'omulamuzi naffe kwe kutuuka nga ballot boxes ezimu baganda baffe bazisazeeko seals. Akakiiko k'ebyokulonda kavunaanyizibwa okukuuma ballot boxes okutuuka abantu balizeebuuzaako okusinziira ku misango egiri mu kooti. So bwe tutuuse wano ballot boxes ezimu nga bazisazeeko seals, of course ye omulamuzi agamba nti etteeka ligana ne baba nga basala ku emu we can't proceed with the recount. So kye tutuuseeko kiri very unfortunate nenze njagala okwebaza omulamuzi kubanga yatuwadde hearing ate ensonga zaffe baloya ze baawadde zonna n'azigula n'alaba nga ntuufu. Ekiganya recount y'obululu eno kwe kuba nti baganda baffe bakoze olukujjukujju ne basala sales. So mu byonna tubisuubira neffe amazima gavuddeyo mpozi n'okulambulula. Baganda baffe bano baali baspreadinga propaganda nti omubaka wa parliament bampa ssente ensonga lwaki nasirika. Bannalugazi kino kye tukoze ndowooza kitujjako omusango gwonna.